Abantu 38 baziba kwatibwa ebyokwerinda mu kibuga Kampala n'emiriraano mu biseera by'okulonda kwa bonna ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno basimbiddwa mu kkooti ya City Hall ebadde ekubizibwa omulamuzi w'eddala erisooka Nicholas Aiso. Bano bagoddwako emisango omuli ogw'okweyisa ng'ekitagasa ate abalala gwakugezaawo okulemesa na kuziyiza byokwerinda okukola emirimu gyabwe okukungaana okutali mu mateeka n'okukoma omuliro mu bantu nga bakunga okwekalakaasa bakanya ebyava mu kulonda. Bano emisango bagyegaanye kyokka omuwaabi wa gavumenti n'ategeeza ng'okunoonyereza ku misango gino bwe kukyagenda mu maaso n'asaba kkooti okugira ng'ayongezaayo. Bannamateeka bawaabirwa nga bakulembeddwamu Kakulutu Musiime basabidde abantu baabwe okweyimirirwa era ne baleeta abeeyimirira naye bakwatako wabula bano babadde tebannamaliriza okubasabira okweyimirirwa olw'obudde omulamuzi n'ayongezayo okuwuliza okusaba kwabwe okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Tugezaako okusaba bbeeri y'abantu 34 naye omulamuzi obudde bwabadde nabwo bubadde butono n'atugamba kati essaawa 11 ziweze kkooti erina okuggalawo n'abongezayo mpaka 28 January we tugenda okumaliriza okusaba application yaffe bbeeru. Okusinziira ku mpaaba bano bakwata ebipande nga bawoganira waggulu nti NRM ebyobululu era ne bakuma ebipiira n'okuggala amakubo ekyaleetawo okutaataaganyizibwa mu ntambula y'ebidduka nga bwe bakunga abantu okubeegattako bakanya ebyali bivudde mu kubala akalulu. Mu ngeri y'emaavu 52 basimbiddwa mu kkooti ya Mwangatu Mengo ne baggulwako emisango egy'enjawulo okuli okuziyiza abalonzi obutalonda munnakibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akwotadde okukuma ebipiira mu ngeri y'okwekalakaasa mu bitundu by'e Nalukolongo okusangibwa n'ebiragalalagala okutiisatiisa abalonzi nga babakako okulonda eyali yeesimbyewo ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu okusangibwa n'ebikozesebwa mu kulonda okutimbula ebipande bya Pulezidenti Museveni mu bitundu eby'enjawulo omuli Bakuli n'ebirala. Buli omu agenda kuddamu ku lulwe kinoomu ogamba nti kituufu ogamba kituufu. Oweekitiibwa omulamuzi kiserange si kituufu. Mwina mwegaanye si kituufu. Okuwuliza n'okunoonyereza ku kyagenda mu maaso nasaba omulamuzi w'ekitiibwa yongezeeyo omusango okuwuliriza kugenda mu maaso okubeera kumalirizibwa. Okusinziira ku ludda oluwaabi emisango gino baagizza wakati w'ennaku z'omwezi 13 ne 17 omwezi guno. Emisango gyonna bawaabirwa bagyegaanye bw'atyo omulamuzi Adams Byalugaba n'abasindika ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja. Zafino Sensenfuma yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.